Olunaku olw'enkya Tabamiruka w'ekibiina kya National Unity Platform ajja kutuula ku ssomero lya School of Leadership e Kamwokya okwongera okuttaanya demokrasiya mu kibiina n'okufuna abakulembeze abajja abagenda otwala ekibiina mu maaso emyaka 5 egijja. Abantu b'enjawulo bajjayo empapula era tusuubira nti olunaku lw'enkya abanaavuganya, abanaalayizibwa, abanaaweebwa omukisa okuweereza bajja kwanjulibwa eri eggwanga era nga tusuubira nti Tabamiruka oyo ajja kutambula bulungi. Delegates ba Tabamiruka bayitiddwa dda betefutefu era waliwo vibe y'amaanyi okulaba nti ekibiina kimuvinga towards okunyiikiza demokrasiya mu ggwanga Uganda. Munnayuganda basuubire ki abayigizi b'ennyugu mu Tabamiruka n'afaanana ng'owa DP gwe twalabako oba? National Unity Platform ky'ekibiina kya Uganda empya era banna NUP ne bannayuganda tusuubira mugenda kulaba ku butya obukulembeze bwe bulina okubeera. Tuli beerufu, tuli baawufu era tuli banjawulo era eyo enjawulo yegenda okulagibwa olunaku olw'enkya nga tuli mu Tabamiruka wa National Unity Platform. Bw'obeera n'omuntu ng'asobola okugeraageranya Katonda n'omuntu, Bayibuli etugamba erimu etteeka erisooka mu kitabo kya Genesis kigamba nti togeraageranyanga ekintu kyonna ne Katonda. So bw'olaba omuntu ng'ageraageranya ekintu kyonna ne Katonda n'atuuka n'okugeraageranya ne the tripartite of religion of the Catholic Church and the Anglican people, then kitegeeza nti omuntu oyo ebyo bye tubagamba nga bulijjo nti omuntu asalawo okuva mu mbeera ye ng'omuntu n'atandika embeera y'okweyisanga bwe yeeyisanga bwe mumulabanga bw'atambulanga bw'afaanana oyo yali tafaanana bw'atyo naye olw'okubanga akimanyi nti bamufacilitatinga okubba bamufacilitatinga okunyagulula eggwanga alina kubasinza ku level yakulaba nti be bakatonda be kubanga akimanyi asaana kubeera mu kkomera. Kati engeri yokka gy'atayinza kugenda mu kkomera kwe kususuta namukadde n'amulimba nti Katonda ng'ate akimanyi bulungi kino yajja kufa. Naye beba abakulembeze baffe kati gwe genda ofumitirize munnayuganda ng'olina omuntu nga Annette Among asobola okukolera endagaano yonna ekufiirira gwe munnayuganda ng'ebirowoozo bye biremwa n'okwandastandinga ekigambo etteeka erisooka Katonda tuwa amateeka gonna 10 naye n'agaawulamu n'akola yaaga yagala munno nga bwe weeyagala. Love your neighbors, you love yourself. The law of love. Then eryokubiri n'agamba tewabangawo ekintu kyonna, tewabangawo omuntu yenna eyegeraageranya ne Katonda. Ono teyakomye Katonda, yegeraageranyiriza Katonda omwana, yegeraageranyiriza Katonda mwoyo, ne yegeraageranya ne Katonda mwennyini, the alpha and omega, kibumba omuwaikendi mwoyo n'amukuba kuki menamongo she's a mafia. Okuvoola pulezidenti w'ekibiina kya NUP n'amussa. Annette Among okuvoola pulezidenti wange si kyewuunya kubanga ye teyeeraba nti tasaanidde. Kakati omuntu nga ye bw'aba tasaanidde kankubuulire ogenderanga ku bigambo by'omuntu asaanidde. Atasaanidde bw'ayogera oba okisuubira. Oyo Annette Among tumusuubira okwogera buli kyabusiru tanaba na kwogera bisukkakaawo. So siina kinekanga mu mutima ebigambo bye yayogedde bimufaanana kuba ye tamanyi na gye yava. Olaba house girl ofuuka speaker ate ogamba otya artist. East balina okumanya nti bafunye zaabu era zaabu agenda kuteekawo enjawulo. Bafunye omulwanyi, bafunye omwogezi, parliament kwogerera ngenda kwogera, parliament mateeka ngenda gabaga. Watch the space.